Linnya lyange nze Kimbowa Asumani. Nzalibwa ku mutala gwe Kabawala nga ndi muvuzi wa boda boda ku stage Nkiyembe na Kifuma. Amanya gange nze Ahmad Asimbwa mbeera Kakinzi. Omulimu gwange gwa kulima na kulunda. Mwami Kakiika atuyigiriza bingi, atuyigiriza okukola, atulaze ekyokukola naffe tusobole okuvaayo. Amanya gange nze Saniya Najjuma Viridde Magogo kyekyalo kw'embeera. Yasimba emiti naye atuwa ffe abatalina we tukolera ne tusobola okusimbamu ebijanjaalo byaffe. Mwami Kakiika kye tumusabira nga tuddayo mu bugwere tumusabira mirembe awangaale era n'abazzukulu baffe bajje bakoleko wano nga waali naye basanyukeko balabeko enkola ya mugaga waffe ono ng'anoonyi era tumusabira mirembe myereere awangaale. Bannange olwaleero kantandike nga neebaza producer wange ono John ndowooza tonaweza myaka 35. John Nsimbi. John weebale nnyo onkoledde emirimu bulungi obadde ng'oleeta topics n'okukwata ebifaananyi nga birungi naye ate olina ke wakozeeyo ak'enjawulo kaneewunyisizza nnyo. Engeri gy'oli muvubuka muto kindaze nti nno ebbanga ly'omaze nange ng'okwata ebintu byange olinako kooyizeeyo. Kuba omwana mulenzi ono ku wiiki eno etambudde ku lw'Emmande without my knowledge nga taneebuuzizzaako yagenze mu bifo gye tubadde nga mulaga emirimu gyange gye gikolebwa n'atandika okuinterviewinga abantu baayo nga ye yabeebuuliza ku lulwe nga nze siriiyo ate era nga saamulagidde. Oluvannyuma n'atandika okumpeereza bu clip lunaku ng'alinayo bainterviewinga. Muvubuka weebala akuwakakoze kubanga osanga singa wambuuziza naalibadde sikukkiriza. Abantu bakyalo kyange kuba interviewinga bateeka ku kamera. Namba 2 ate sanga singa nabadde bwendi osanga abantu tebaaliyogedde bintu nga bwe baabyogedde nga bali free kubanga siri mwangu. So omuntu bw'alaba kamera n'alaba ne Postland Road nga waali osanga baali badde batamatama ebintu ne bibalema okwogera ekibali ku mitima gyabwe. Naye okusinziira ku by'obadde ompeereza byondaze John weebale nnyo. Is it John's production? Weebale nnyo weebalire ddala kubanga onzijiddeyo ekifaananyi ekya abantu engeri gye bawuliramu engeri gye bawuliramu engeri gye impact engeri gye nkolaganye nabo mu projects zange zonna ze nkola engeri gye nkolaganye nabo ate nze ndi ku side egamba nti abantu bano banyamba nnyo ne bu clips engeri gy'obadde ng'obumpeerezaamu bundaze nti abantu basiima. Nze mbadde nga mmanyi okusingira ddala kyanku na kyakubawa mmere kino ekyokuba wange ettaka ne balimirako nze mbadde njiraba nga double benefit bannimiramu emiti gyange ne gikula speedi naye nga sikitwala nnyo nga kinene kubanga nze mbadde ndaba nga nze mbadde nga mbafunamu nnyo kumbe ba abantu basiima. Kati wali ekakinzi kewasoose okumpeereza ddala oyo omwami bwe nakatunudde nenketegereza nemmanyira ddala nti ddala omusajja ono kyava agamba bw'atyo omuntu okukuwa acres 4.5 mu town council n'akugamba limirako n'azikuwa zonna ng'omaze n'omutegekera ettaka omuddo gwonna gwonna ogufuuyidde ogugjeeko n'omugamba nti ettaka liiryo ate n'ekyokubiri nja kukuwa n'ebikozesebwa kuba namugamba mbuulira bubuulizi bw'ebanga nsigo ya watermeloni ojjanga ombuulira nti ya ssente bwe ziti bwe biba bijanjaalo bw'oba olina kale bw'oba tolina ng'ojja gye ndi. Kati okukakkana ng'ogenze ne mu ndiba yiri eri osisinkanye ey'abakyala ogenze enkulagirire osisinkanye abavubuka. Producer wange John weebale kuba abantu ebisinga bye bayogedde oluusi ze mbadde nga mbibuusa amaaso n'erina ekifaananyi kye kimpaddemu. I don't want to be very critical eri agencies ezimu oba gavumenti oba bino ebibiina bya bannakyewa
oba abatutwala mu nnono, eriyo ebintu ebinneewunyisiza nti ddala abatutwala mu nnono, eriyo ekintu kye balikoze ekirina impact nti abantu basobola okweyogerera bo bennyini nti ekintu kino kituyambye nnyo nga tebakakiddwa obutambi mbutunuulidde ng'obumpa nga ndabira ddala nti abantu boogera nga tebakakiddwa ate ng'abantu boogera amazima. Ekintu ekyo kinyongedde okumpa amaanyi nti abantu bwe tubanga tukola ebintu tubikole mu ngeri etugasa ne mu ngeri egy'okubeera accountable eri Mukama Katonda waffe. Kubanga ddala omukyalo oyo ayogedde naawe, omukyalo oyo mukozi, omukyalo oyo akola, omukyalo oyo namuwa awaasooka wali we tuyitebwa mutyaba wali emiti emikulukulu. Omukyalo oyo yakabalawo waali wakapa, omukyalo oyo yakabalawo. Nagenda nga mtimbawe ku ssente mufune ababakabalirako nti nedda taata tujja esente nazibawanga lwampaka. Ebijanjalo ne babireeta mbu baagala okumpaako ensawo namba kiro 12 n'embigaana, omukazi n'alemerako nti taata munnange watuwa entandikwa. Ne baŋŋamba kale bigule ku 3,000 ne mbabuuza nti ebijanjalo bwe biba bigula 4,000 nina bibagulako 4,000 kubanga saagala ku exploitinga abantu. Bane lwaki abantu bano bonna abali mu affirmative action, a poverty eradication program, lwaki ddala tebakola bintu na mutima? I know I'm not the first one, sinze nsoose okukola ebintu ebigasa abantu. Abantu bangi nakati na buli lunaku bakola ebintu ebigasa abantu. Ne bw'oba oguddewo supermarket, olina abaana abawala n'abalenzi bangi b'okozesa, n'ochanginga their lives, ne babeera n'obulamu bwabwe ne bakola. N'omuntu azimba amayumba alina abavubuka bangi nnyo baawa emirimu, abaweereza, abazimba, abaleeta omusenyu, abakuba bulooka. Abantu bangi nnyo bakoze emirimu mingi nnyo egiyamba abantu. But difference kyeriwo mu bantu abo n'omusajja ono, simple as I am, engeri gy'ayambeemu abantu. Bwe tuba tubatadde ku weighing scale nti tubapime, omuntu ddala ayambye, omuntu n'amuwa omulimu ogw'okuvuga ennyonyi, ddala owa omuntu alinako w'abadde. N'omuntu ayambye omuntu ali mukyala agamba nti nze mbadde sirina we nnimira, naye bw'ampa we nnimira kati ntutte n'omwana wange mu ssomero ery'ekisulo. Impact nkiddamu okukigumiza nti nze lwaki nkozesezza ekintu ekisemberayo ddala okuba ekya wansi, ekinyoomebwa, ekintu ekiyitibwa bulimi, nengezaako kikozesa to have maximum impact on the community, ate nga nange nkifunamu. Kuba sikolerera nze kanisa oba sikolerera jjana yokka, nze multiplyinga bugagga bwange nga naye multiplyingira mu kintu ekiri ku mutima gwange, naye nga n'abantu bakkiriza nti ddala omusajja ono atuyambye, omusajja ono mulungi nnyo gye tuli. Kuba ekintu kino abantu bakinyoomoola nnyo, but you can impact people. Uganda nsi ya bya bulimi. Bw'oba oyagala okuyamba abantu okubajjayo ennyo, bakwatire mu bulimi. Kubanga amakolero galina limited number gye gasobola okukozesa. Ompeereza ku bukiripu bw'abavubuka abagwere, ompeereza ku balugwala. To what extent omuntu omu gy'ayinza okuyambamu mu kintu that you least expected, ekintu ky'obadde tosuubira. Waliwo awo mu ndiba, waliwo gurupu z'abantu 2 ennene, kuliko n'ey'abavubuka yakusatu. Kuliko omukyalo oyo, kuliko omukyalo omulala era akola n'abaana be. Era ndowooza boolwa singa nali mbirimu bwe wabyekoledde, waliwo abo abatambula ababadde bagenda ku ggaali abo. Oyo muvubuka wange nnyo, namugulira ne kamashini kapya kano akasaawa, ne nkamuwa nti
kamashini kakano kapya genda wenoonyezenga emirimu. Ekyo kyava kuki? Nalinga muyita olwokuba yali amanyi kamashini, najja n'asaawa mu lujja wange mu kyalo. Ne mugamba nti ng'amaze okusaawa nti saawa nga sente zo zirekayo. Bwe yaweza emitwalo 16 ne mugamba kamashini kakano kapya. Genda osaawe ng'enzija z'abantu n'ennimiro z'abantu endala. Naye nga nkuwadde obuvunaanyizibwa saawa nga n'olujja kendi lusanga ng'omuddo gukuze. Mashini kange lwoli kanziriza. Sindanga okulaba muddo mu lujja lwange. Naye kamashini oba nakakula emitwalo 65 oba 7. Naye oli bwe namuyitanga okusaawa nga giba mitwalo 5 oba 6. Naye olw'okuba namuwa akamashini kapya, sente zaye zaggwayo dda, naye ng'agenda kootini ng'okubanga nkyansayira. Nze kyenkola kumuwa amafuta na kumwebaza kubanga mulaba esente zaye zaggwayo dda. Naye omuvubuka namwempawaringa, ngenda ku byalo ebiddako, ngenda mu tawuni eri ey'Nakifuba ne musanga ng'asaawa. Oluvannyuma muleetera ne safety goggles nga njagala abeere protected. Bannaye olwaleero bigambo biwanvu naye oba bitono, kubanga omutwe gwange gukyetooloola nga gwebuuza ti ddala lwaki abantu abatwala abalinako obuvunaanyizibwa lwaki tebasooka kutegeera ngeri ki gy'oyinza kuyambamu bantu mu ngeri entuufu? Lwaki bafulumya ssente naddala ez'omulimu w'omusolo? Project after project, emu kwemu naye nga impact yaayo teriiyo muntu agenda kuvaayo akunnyonnyola bulamba nga bw'olabye amaami abo abavubuka bwe bakunnyonnyola. Nakyogerako wadde emabega nti ssente za gundi ez'abavubuka baye baazifuna ne bazinywa. Ntudde ku booda emirundi n'emirundi mingi ng'abavubuka bambulya gavumenti n'etuwa obusente obwo nze nabuguzeemu smartphone ate ze bayimbako ate ne bakolokola gavumenti. Why can't you be innovative? Bw'oba oyagala okuyamba abantu lwaki tobayambira mu kintu ekijja okubeera ne long term impact? Nina omuvubuka omu anvuga ku booda akuze nange anvuze emyaka mingi. Kimbowa simu Kimbowa agenda oleete ekigimusa agenda oleete kino. Naye ennaku ezo namutabukira ne mugamba Kimbowa ondabye emirundi n'emirundi nga mpa abantu ne balima ne bakungula ebijanjalo ne mbigulako $1.3. N'owooza gundi yafunye ssente? Gundi yafunye ssente. Olw'okuba ondi alyako buno obusente nga nkutumya ebintu olowooza buli kugaggawaza. Olaba abantu mbagabira ettaka, lwaki naawe tukwatayo acres 3, 4, 5 naawe n'ozirimamu? Kavubuka ne kantunya nga muzeeyi nali simanyi nti nange ojja kumpa. Ne mugamba olowooza nze nkulowooleza? Lwaki gwe toŋŋambangako ti nno muzeeyi? Abantu tuyita mu kkubo n'obalaba nga banyimiriza. Muzeeyi naffe tubadde tusaba kutuwaako eno. Gwe lwaki tokirowoozangako? Okukakkana nga akavubuka enkeera kantabula nga kasitula mukyala waako kamujja mu tawuni nga kasitula maama waako n'obwana bwako era baabwe nabo omulimu baagwenyigiddemu era n'enfuna essanyu. Can you imagine bano abaana abatunda ebibanja by'abakitaabwe babatunda buli ke balina mbu bagula booda? I am very sure nti ono omwana waanaamalira okusimba acres zino 2.3 oba 3 ez'ebijanjaalo. Ate era naye nga ngenda muwa support. Waanaazimalira ajja kufuna $2.3 agenda ateeka deposit ey'amaanyi ku booda. Ebeere ye aleme kubanga akozesebwa. Naye buli lw'ogamba abaana nti genda oteme omusiri gwa lumondo olwoka ogenda ew'omuyindi oba ew'omuchina ng'oteekako deposit emala nga bagamba nti aha egyo emirimu gikooya. Lwaki mukolerera abayindi? N'osasulayo $40,000 ebooda n'ogisasula $7.5. So nga si ng'ozidepositingayo $3 ojja gimalirayo mwaka gumu ng'oyongeddeyo $3 zokka. Bane Mungu ng'atutaddewo omwana ono Nsimbi ye yeekoledde ebintu bino. Leero I have no hand. John, genda mu maaso okwate abantu abo ng'obalaga ku bijanjaalo
byaba engeri gye babikolamu batambuze batwale mu maaso paka ebijanjaalo ebyo bwe tunaabikuba era obibalage nga mbigulako Mungu bw'anaaba atutaddewo insha Allah. Weebale nnyo John, ogenda n'obuuza abantu n'obeebuuliza nga bali into their natural environment ne bakunnyonnyola byonna bye bawulira bye baagala. Weebale nnyo, ekyo kindaga nti naawe olina ky'oyizeemu kubanga munnange kamera eyo tojja gikwata yokka paka lw'oli kaddiwa ojja kutuuka waawo tuloyinga kamera eyo. Weebale